ekikwatagana ne Shiba sirina kyemmanyi wabula if anything is attached to Jeff with no one's wrong nze yakwata oluyimba n'enduguza Jeff ate era gwe walutundira gwe walina wekka era nze yalulina kitegeeza byonna byonna ebyakolebwa after byakola ng'olwedde gwe negotiations zo ne Jeff ziwedde okitegedde so kati tugambe the original owner of the song is Jeff Chiwa. To my side I sold the song to Jeff Chiwa naye nga mu bino tewali atugobye naye Devi yo oli bulungi taata esebo ndi bulungi sebo kikinga otunula we bwala kiki nedda gwa ndaba obubi weetereza emmunye esebo naye ng'oli bulungi sooka otubuulire ebintu ebigenda mu maaso industry mugisuddemu akanyamberege ebigenda mu maaso twalabye emisana Tazi yavuddeyo n'awa saidi ye ng'alaga you are the problem yes ku luyimba no one nobody kusaidi ye oba yagamba yayogedde amazima nati yagamba yayogedde amazima okay kati nange kanjogere nange kanjogere okusookera ddala nze Big Devi okay era ndi producer w'oluyimba lwa Avapeace ne Joiranda ng'oluyimba olwo nze yalukola mu demo nga producer oluyimba olwo twalukola abantu 3 twalukola Lyrical Tazi nga lyricist ng'omuwandiisi lyricist okay ne tukola ne Latiwizi nange nga kwendi be bantu bameka 3 be bantu 3 bwe twamala olukola that day lwe twalukola nenfuna information nti Latiwizi yeetaaga oluyimba akitegeera kuba bampita na outside nga bali aba nangamba Lati ayagala kukola ki luno oluyimba nengamba musajja wange kuba Lati muyimbi wange nemugamba musajja wange oluyimba tulukole ki tulumuwe okategeera nenvaawo nga mmanyi nti management ya Lati eri kuweereza Tazi sente emitwalo 45 Miki gye yamuwa that same day Guy nankubira essimu nambuuza kubanga tuteesa nambuuza nangamba olaba otya oluyimba luno bwe tuluwa akaani Jeff nga ni akubira Lyrical Tazi ng'ate bamaze mu emitwalo 45 sava nava wali nga nkimanyi nti nkiwulidde konti bagenda muterako sente yes kuba saalaba message ya sente era nze okukonfaminga nkwata oluyimba nduweereze Jeff ani aweereza oluyimba Jeff nze aluweereza Jeff ng'ani akugambye nga Lyrical Tazi aŋŋambye empeereza oluyimba ewa Jeff okitegeera kati nze sisobola kwokya okategedde sisobola kwokya kuba nkoze ne ba writers bangi okuleka Lyrical Tazi sikiwa nti gwe guno omulundi gwe nasazeewo okukola bizinensi bwenti ate nga kitta linnya lyange okategeera bwe nakwata oluyimba ne nduweereza Jeff the following day Jeff nankubira essimu ng'oluyimba alukoze eki alwagadde nenkola communication nenkubira Tazi nemugamba Jeff oluyimba alwagadde okategeera lindako oluyimba luno demani yagirina azin demo kuba nayo nze yalina demo weka nzeka okay nze yaweereza Jeff demo kuba writer demo nagimuweereza na luvannyuma ng'olwedde Jeff amaze okukola ki okufuna oluyimba nga amaze n'osiima era nansindikira message nangamba mpeerezaako oluyimba lwaki demo ya no one ate ng'olwedde yagambye dogisindikire Jeff naye nengimusindikira lwaki nali ngimusindikira kubanga ali mu ssaako y'aba creatives abasatu okategeera nti ne Lati ne bwe yandinkubidde nangamba mpeereza kakayimba ke twakoze nali ngenda kamuweereza kuba bizinesi ya Lati okuyimba ndala ne bizinesi gye tubaddemu nga Lati akolanga vocalist waffe ndala okitegeera kati Jeff akola oluyimba
nga wayiseewo ennaku ntono nnyo okuva ku lunaku lwe twakola demo. Jeff najja n'akola oluyimba ne mukolera receipt. Okategeera. Simanyawo byatuukawo kuba yali receipt gye wakola gundi wamuwa ssente Lyrical Tazzy. Of course. Lwaki ate ye owa Voice ayete mwamuwa ssente? Voice okumuwa ssente. Voice okumuwa ssente yali agenda weebwa ssente. Okitegeera. Era writer yali alina okukwata ssente azimuwe. Ani yali bagaina mweno situation yone wa Jeff? Nze aguza Jeff oluyimba. Nze eyaguza Jeff oluyimba. Cheza kwa ino distributing a ssente. Yeah man, era nenkwata ssente nenziwani. Tazzy. Nenziwa Tazzy. Nze yaguza Jeff oluyimba. Genda maaso. Okategeera. Tazzy ya receiving a sentence, ya receiving a portion ye. Ebintu ne bigenda maaso. Tiro oluyimba we lwafulumye. Simanyi lwaki lwafulumye kuba kinewunyisa nnyo kubanga nze mbadde siriimu nkomyewo leero. Soka leka tugende mpola. Ava ne gundi we bajja okuvoicinga ewuwo. Tazzy yaliwo? Tazzy takola kiro. No mbuuza yaliwo. Teyaliwo kuba takola kiro. Lwe lunaku lwe wayitaani? Lwe lunaku Jeff lwajja n'oyita Lati ajja ate akoleta backing. Olunaku Tazzy lwe yagenda ewa n'essimu ng'atuteyo oluyimba wagenderako? Saamanyako era nawulidde buwulizi interview nga lyrics gwe tukozesanga vocalist agamba mbo bamuyite wa n'essimu ne bamugamba naye tojja na Devi kati kyali mu bulambulukufu ekyo okugamba nti tojja na Devi kitegeeza naye sirina kumanyako ati wange. Devi, let's put this right. Gwe wasookera ddala okuba ne demo n'ogitunda. Nze yasooka okuba ne demo. Ogenda okugiba wanga sokolinde. Si abena ne rights z'abantu basatu. Naye kyembuuza ogenda okutunda oluyimba luno nga tolina gwe wawadde demo mulala. Anti kyenkubuuza ogenda oduwa Jeff nga tolina gwe wawadde mulala. Ku basatu. Nasooka kuwa Jeff nga tolina wana Tazzy. Yeah man, nga sina bana. Kati Tazzy yalutunda after ng'omaze oduwa Jeff. Kyendowooza kyogere mu butuukufu bwakyo. Anti obutuufu bwakyo nti kiri bwe kiti nze saaguzaako muntu mulala luyimba. Era siinaayo business yonna ekwatagana ku no one that song. I gave it to Jeff Chiwa. Mu makubo amatuufu nga nzikiriziganyizza n'abantu benkola nabo. Wakitegeera. Kati wano nga bana yeyagaana oli n'asalawo abalimu olukwaluguze. Sijja kubuulira kuba nze sibeera mu ndowooza y'abantu. Simanyi oba yatabuka mutwe oba yali mu butuufu bwe n'akeera ku makya n'akwata oluyimba lwe tukoze. Lwakimanyi nti Jeff aluliko. Wakitegeera kuba nze mwana nze ntya ne Jeff mwana. Okategeera. Ekintu ekyo mwakiyita byamu. Kino nga kiringa ekiraga nti nno gwe ne Lyrical Tazzy mwali mu Lati Wizi olukwe. Because mu byonna ye talina waafuniramu. Ate nga rights ziba z'abantu basatu. No, wuliriza. Oluyimba luno we lwatundibwa nze okutunda oluyimba ewa Jeff. Mbeera mmanyi nti teriyo muntu mulala ali ku luyimba. Nze saalya mu Lati Wizi lukwe kuba Lati Wizi muyimbi wange. Naye saafuna clarification okuva wali we nabaleka nti Tazzy ya receiving ssente. Tazzy yankubirako n'angamba olaba otya oluyimba we tuluweerezaako. Zino ssente ze watunza Jeff ze njogerako okuzisplitinga wasplitinga ne Tazzy ate ye Voice anatafunako. Kituufu. Ekyo kyo kituufu. Ezo ssente saazisplitingako nempa Lati ekirasi kyegaana. Ssente nazisplitinga nakwatako share egenda ku studio. Then ne share egenda ku writer nenjimuwa in the morning. Voice yali agenda kwatibwako kubanga Jeff yali agambye oluyimba agenda lwelirizinga mangu nga balance agenda muleeta mu budde. Okategeera. Naye ate Lati nga yagamba nti ate waliwo ssente ze yabawammwe ng'ayagala oluyimba alweddize. Of course yakwata ssente n'aziwa Lyrical Tazzy. Ne muzimuddiza nga lumaze kati olutunda. Okuzimuddiza nze mmanyi ozimuddiza muganda wange nga ne Jeff ya voicinga dde oluyimba nga ndaba Tazzy ngamba ali ku refundinga Lati Wizi
sente nze era nali manya alifundinga Latiwizi sente akiri yalinga luyimba lwani lwa Jeff kino kirekawo enkolagana yammwe abasatu bino ebintu bibaawo mu industry nze sijja gamba nti oba tazi yakoze bubi munyigidde oba ku side yange ng'omuntu I am free koze nkimanya ebintu bibaawo n'okusonyiwa kubaawo bw'aba kyonna ekigenda mu maaso bwe kiba kyazze to spoil my name it is okay but I have no problem with the people I've been working with. Yeah man. Enenso guno sigwe mulundi ogusoose waliwo keera obuzibu mwafunamu mu nnyimba waliwo olimba bayita babiri era lwa Latiwizi waliwo n'olweddalu era lwa Latiwizi olweddalu nga luliko B2C olwa babiri nga luliko abaana ab'ebusoga kakati ekintu ekyo mbadde saagala nakubyogerako. This is not the first time ng'ekintu kibaawo. Nafuna business y'aba B2C nembakaka okujja oyimba nga abantu benkola nabo bali bakonfaminze Lyrical Tazi yali akonfaminze nti oluyimba tuluwe ba B2C era ne tuteesa ssente ne tukkiriziganya okitegeera ba B2C ne mbanoonya ne bajja ne bavoicinga oluyimba okategeera ne badepositinga era ne nkwata share yange ne njawula ku share ya jenina okuwani Lyrical Tazi kati kyaliwo ekiti oluyimba yange ebyaddala munansonyiwa but I'm not ready to talk about Queen Kama cause respectinga ng'omuyimbi nga pira ya industry sobola kuyimirira wano kutandika kwogera fa. I've never been in any business with Queen Sheba. Okay. I've never been in any business with Queen Sheba. Siberangako kyemayi talina namba yange nange sirina ye. Okitegeera. Okay. Yes. So kitegeeza sigo amuguza oluyimba. Ekikwatagana ne Sheba sirina kyemmanyi. Wabula if anything is attached to Jeff with no one's wrong nze yakwata oluyimba n'enduguza Jeff. Ate era gwe walutundira gwe walina wekka. Era nze yalulina. Kitegeeza byonna byonna ebyakolebwa after byakola ng'olwedde gwe negotiations zo ne Jeff ziwedde. Okitegedde. So kati tugambe the original owner of the song is Jeff Chiwa. To my side, I sold the song to Jeff Chiwa. Naye nga mu bino byonna nze kye nandyagadde okwogerako nti writers bangi abaagala okuleetera aba producer okubeera ababi mu industry okategeera kubanga bwe nnyimirira ne ŋŋamba nti writer yagambye mbu buvunaanyizibwa bwe okutunda oluyimba nti ekitegeeza oluyimba lulwe ddala producer ekikye kye kiriwa. We spent years okuyiga bino ebintu bingi bye twerekereza gwe n'okeera n'ojja ku studio ya munno mu creatinze ekintu okigize ate oyimirira ogamba kikyo how the producer kuba yatandika ne scratch ekya producer kye kiriwa ekya producer kye kiriwa nze nsaba bannyinyonnyolera byonna nga babyogera what is the portion of the producer. Okay. Okitegeera nze ndowooza kye kino nti Jeff azze asasudde writer afunye ekikye producer afunye ekikye ne voice afunye ekikye. That is business. Okay. Neba voice mubeerabira nnyo. Tetubeerabira. It depends ani ali mu business. Okay. Thank you.